High Court yafulumizza ekiwandiiko ekyoleka nti Democratic Party obukulembeze bwayo bwalondebwa mu bumenyi bw'amateeka mu Delegates Conference eyaliwo omwaka 2022 nga omulamuzi era asobodde okusoma ne Constitution ya Democratic Party yalagira era n'awa order nti abakulembeze abalondoba bamemba ba National Executive Committee kyebakola kyali kimenya amateeka era kyali kiyisa mu Constitution y'ekibiina kyaffe Olugaayo. N'olwekyo kiba kitegeeza nti ekintu ekizaaliddwa mu bumenyi bw'amateeka, kintu ekiteereddwawo mu bumenyi bw'amateeka kiba kimenya amateeka, kiba tekiriiwo. Mu kibya kiri ekintu kimu mawukusa kitiibwa mu order eno. Naye bw'abeera nga tagissizaamu kitiibwa, legal options weziri, political options weziri, era political options nze zikulembera. Tugenda kutwala bulungi ekitebe kyaffe mu bbanga teruwali siri ewala, tugenda kufuuwa ekkondeere tutandike okukonviininga enkiiko zaffe nga bukyali. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.